Kasookedde Lubanga lwa Mmindi bannayuganda abawangalira mu bitundu omugga Lubigi gye guzungira bafunye okuddibwamu okuva gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka e Mengo. Baneeno babadde nga entakera beekubira enduulu eri gavumenti yattu ey'omukulu amanyikiddwa nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhaabulwa n'Obwakabaka bwa Buganda anti bwonoonyereza ebitundu ebisinga. Abatuuze baneeno balina ebyapa ebyabaweebwa Obwakabaka bwa Buganda mu nteekateeka ezakulemberwamu Charles Peter Mayiga ezakyapa mu ngalo, era ogenda okwetegereza nga balina receipts ez'obusuulu ze baatwalanga e Mengo. Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Ssebaseka oba ogw'omukaaga omwaka 2024. Vidiyo eno gikoze olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka gwennyini 2024 omwezi Ssebaseka nga wakayita ennaku 3 zokka beddu. Ekiwandiiko oba ebbankaluwa eyanguddemu 5 ng'eteekeddwako omukono omukulu minisita ow'Emmengo akwasaganya ensonga ez'amawulire, akwasaganya ensonga ez'okukunga, era omwogezi Kayingo ow'Obwakabaka wa Buganda ng'ono si mulala y'omukulu amanyikiddwa nga Israel Kaziwe Kitooke. Bannayuganda weewaawo nkuyanja ababadde beetaaga okuwulira obubaka buno obuva eri gavumenti y'e Mengo ebadde yeefuukidde kyesirikidde tebaategedde bubaka buno era tebaabufunye. So munywanyi wange nga nnya olunaku olwaleero gwa followinga Omwana Soda ku YouTube eya Expo gye nkusaba osubscribing, Facebook Omwana Soda ne TikTok ofollowing. Nkusomere ekiwandiiko kino namutaayika olabe oba Buganda yawadde solution oba yayongedde byonoona. Kyatandise n'omutwe omunene bwaguuga nga bagamba nti Obwakabaka bwa Buganda wansi mu Lunyanyimbe ne bateekawo nti Buganda Kingdom. Omutwe ekiwandiiko ky'amawulire Obwakabaka bwekitegeddeko nti ekitongole kya NEMA ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kiri mu kikwekweto ekimenya ennyumba ezigambibwa nti zaazimbibwa mu ntobazi mu bukyamu. Ennyumba ezimu ku zino zaazimbibwa ku ttaka ly'Obwakabaka era nga abantu abamu beesenza ku ttaka ly'Obwakabaka lineeno. Obwakabaka butegeeza buli omu nti akawaayiro namba 44 ak'etteeka ly'ettaka kategeeza nti yadde oyinza okuba nannyini ku ttaka oba ekibanja, naye bwe kuba kuliko olutobazi oba ekibira, ekitongole kya NEMA oba NFA kye kivunaanyizibwa ku nkozesa gy'okozesaamu ettaka lino. Kino kitegeeza nti abantu bonna abalina ebibanja n'ebyapa ku ttaka ly'Obwakabaka oba ery'obwannannyini mu bitundu ebyo, ennambika n'enkozesa erina kuva mu NEMA. Tusaba bannaffe aba NEMA babeere beegendereza nnyo era basunsule bulungi n'okulambika abantu mu nkozesa gye bayinza okukozesaamu ebibanja byabwe mu bitundu eby'entobazi, abantu baleme okufiirwa ebintu byabwe. Birangiddwa Israel Kaziwe Kitooke, minisita w'amawulire, okukunga era omwogezi w'Obwakabaka. Motaayi kyekyo ekiwandiiko Obwakabaka bwa Buganda nga kiyita mu mwogezi waabwo kyekyafulumiza okugenda banywanyi baffe abasangibwa mu bitundutundu by'omu Lubigi. Kikiggwe nga munnayuganda avunaanyizibwa era akwatwako ku bigenda mu maaso mu nsi yattu. Ky'osobola okukyogerako batuwadde solution oba bongedde kutunnyika mu nnyanga. So mutaayi ngenda kusaba obeereko kakkana eno y'ensulo ey'okumanya. Nze Omwana Soda wanfunanga kirabo. Followinga TikTok account yange Omwana Soda, Facebook Omwana Soda, YouTube channel yaffe Expo. Era naawe ayagala okuwayaako naffe ennamba zaffe zonna kweziri. Namugereka Ddunda agira akunkuumira era akumpangaalize ebyanda n'ebyanda nga bannaffe abasoga bwe bagamba ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Expo TV to the world.